Mu love story ya Sister Sharifa we twakomye Guy yabadde amugambye akwate ebintu mu nyumba actually kyawulikisenga bye bintu byabaddemu oba ebikulu like bikwate namufunirawo emmotoka emutwala n'ebintu namugamba ebintu bitwale ewammwe mu bitwale ewammwe ono agezaako okumubuuza like why is byamangu mangu what is happening nti gwe genda ewammwe nja kujja nkunnyonnyole wetwakomye tunatandika ekitundu ekyokusatu love story eno eri nnyo ku mulamwa oba etambulira wansi w'omulamwa okuva mu kintu nga bw'okiddamu akadda nnyuma mwawukanye n'omuntu ensonga zibaddewo ne mwawukana ne mweyogerera ebisongovu n'omanya nti oli ali ne gundi naawe oli ne gundi ne wayita ebbanga ate ne muddiŋŋana akadda nnyuma wetugenda okutambulira njala okukwanirizaako nateera ku Sozimo YouTube channel n'okwebaza okutambula nange bw'obanga oli mupya njala okutegeeza nti oze mu kifo ekituufu tutambulira mu bulamu wano obw'amaka family life family matters love and relationship awo wetutambulira nenjala okujjukiza nti bw'ona olowooza nti buli kintu okimanyi okukomako okujja okukoma okumanya kwo oba okutegeerako awe kujja okukoma omuntu alowooza nti yamalayo buli kimu njala kutegeeza nti n'okumanya kwe awe yakoma we kutera okukoma naate tekitegeeza nti ensi eba eweddeyo obawo ebirala ebikyajja mu maaso naye ono aba aggaddewo eri abasajja agamba nze sikyalina kyenjiga eri abantu b'enzudde when they reach 40 when they reach 50s balina engeri gye batulowoozesa nti buli kimu awo obeera okimanyi nosanga olingaga nti ku myaka ana nze olina kyoyinza okunyamba kyoyinza okuŋŋamba olina kyoyinza okungattako nogamba wait a minute are you aware nti waliwo ebintu ebijja nga bikusanze mu 70s bikusanze mu 80s nga bipya gy'oli ng'obadde weetaaga okubimanya nolwekyo njagala ebigambo bino bigende eri abantu abalowooza nti bo buli kimu baakimala buli kimu kati bakimanyi njala kutegeeza nti obeera olinawo okoma ensi ekyuka buli lunaku mu buli ango nolwekyo okwogiwazibwa okumanya kwa buli kaseera nga bw'ossa omukka ng'okyassa omukka okyayetaaga okubaako by'oyongera ku bulamu obwo mu bulamu obwa relationship obwo bw'omukwano mu bulamu obwa bizinesi mu bulamu obw'ebyobulamu byonna okyalina bingi kubanga bw'otunuulira ensi bwe yali etambula si haawo covid bwe yatukwata naweya ebyafaayo by'ensi byonna byemazeewo baali balowooza nti endwadde ennyingi bamanyi okuzaŋŋanga naye olumbe lwajja ne tugwira kyobola lwatuyisa bubi kubanga twali tetulwetegekedde kitegeeza ki nti bannasayansi buli kaseera bateeka okubanga bakimanyi nti balina okubanga bali bulindaala okubeera obulindaala kitegeeza kubanga amatugo always maggule okuwuliriza amaaso go maggule okwongera okulaba ebirowoozo byo biggule okwongera okufumiitiriza ku biki bye weetaaga okwongera okumanya okusigala nga okyasobola okubeera mu nsi eno ey'abalamu njagala nkwagaliza obulamu obulungi njagala nkwagaliza emirembe n'okukujjukiza nti omwaka nga guggwako ekiruubirirwa kyo kituuseewa 2024 nga ayingirawo olowooza obulamu tugenda kubutambuza mu ngeri y'emu kisoboka okubutambuza mu ngeri y'emu naddala nga tumaze okuzuula nti enkola gye tukozeemu ebintu 2023 etugasseeko era etututte mu maaso kati twetaaga okwadoptinga enkola eyo n'okusala nayo tucrossinga into 2024 nga tukyali mu ngeri ezo z'emu oluusi okukolamu ka upgrade akatono naye nga nzikiriza nti olwo bye twetaaga okudroppinga on an individual basis within the people around us waliwo bye twetaaga okwadijustingamuko si lwa bubi naye olw'obulungi kwagaliza bisinga n'okukwebaza okwekumira ku Sozimo YouTube channel ogw'entebe bannange buli kitu nakisalako emitwalo 5 promotion weeri nnyo eya krisimansi transport wabwerere Kampala eriya sana lisaacha webanga ngenda nti zirobwe bugenda busiika wabonku tufune emmotoka nenkubuulira nemba ngenda kwongererako mwesiti ekyange kikoma wano abagula temweraliikirira mugule newomala emyaka 10 ng'osibako nyina bambi omuwala wange asibeko emitwalo 10 lwanganja kusitakoshia nebwekibeeri wangi mama nisaso zimanyi gye nava nze ndikaana kambaata oba embaata kano ba ndikaana kaki ndikaana ka musota embaata nedda
timba ndi mu taxi dabulu yankubira essimu angamba oliwa nti ndi mu taxi ntwala mwana mu ddwaliro nti ate togenda nti ate lwaki nti togenda agenda okukubo ofune emmotoka ogigambe leete esumulule ebintu olwo ng'ennyumba twafunayo ku bintu naye nga tetulina ntebe esumulule ekitanda esumulule ebintu byonna obiteeke ku mmotoka omala okikola ngamba ngamubuuza kiki ngamba tombuuza gwe kola ekyo biki omuntu alinamu oluteekateeka nti kola ekyo kyeggambye ekyo oba okola konze nti kale nfuna mmotoka ngamugamba sirina ssente njogera sirina ssente ng'ateeka abiri ku ssimu yange ngamubuuza bye ebintu mbiteekawo nangamba gwe funa emmotoka nenfuna emmotoka nenjitwala ewaka nepangulula ebintu nemugamba mmaze ab'emmotoka nangamba twagenda mu Ndeeba ewa baganda bo nga nkwata mmotoka nga njigamba ngenda mu Ndeeba ssente mmeka nti ssente bwe ziti nga zibateera ku ssimu olwo sirina kye mmanyi akanya kundagira kaakati nga mmala otuuka mu Ndeeba mubuuza naye kiki nga ngamba nja kujjaawo ekawungeezi nkubuulire nti kale kati nga olwo nabituusiza wa taata wange omuto awo mu Ndeeba waliwo dadi wange omuto naye nga ne mukulu wange we yali abeera kati baali mu kisaakaate ebintu nabiteeka mu kikomera era mwe byasula twayingizaako mufaliso na TV ebirala byasula wabweru kati we bisula wabweru olwo we natuukayo ebintu nga tubiteekawo omwami nga gyekawungeezi namubuuza kiki nga ngamba ku mulimu simanyi nakoze sotegi ate we batuuse ne baŋŋamba nina zisasula biki olwo omwami ssente ze yali akoze olunaku zonna yabuuka nazo zaali oba miliyoni 7 najja nampaako miliyoni 2 naŋŋamba noonya ennyumba enkeera we bwakya nga noonya nnyumba nga ngiteekamu bintu nga tubeerawo kati olwo ye yalinnya nadda ewaabwe naŋŋamba ngenze mu kyalo konze kale nandekedde ssente kati naye nakazaala omwana aweze emyezi 2 antandika okufuna essimu ng'enkubira ye bannange gundi oli otya biki batugamba wazaala ne banaye mwana gwe nali nkwagala era maama n'olyoka ozaalira gundi nga ndaga n'omusajja amumanyi nga mubuuza gwani nga ngamba ojja kuntegeera kati nga ngamba ndi wano mu Ndeeba olwo eri gye twali waali Kabowa kati nga mu Ndeeba ninawo abantu bange we bakolera kati nga ngamba jangu nsange mu Ndeeba nga nninya boda nga nzija mu Ndeeba n'omwana ngenda omusisinkana ng'ekituufu simumanyi naye nga ninako details ndowooza be bambega ninako details kati nga ngamba si gwe gundi amanya gange agamanyi nga ngamba n'erinnya ly'omwana wange nga ngamba erinnya lya bba wange nga ngamba ne gye twali tubeera nga mugamba munnaye nze sikumanyi nangamba tomanyi naye ojja kuntegeera mpola tawadde omwana wange ekyebiri ngera omutima gwekengera nga nsirika ngaddamu ankubira amasimu nga mbuuza abeera nkyekingako namugamba naye munnange kitondeka kati olwokwolwo lwe twanyumya we namala okunyumya naye saagenda waka nagenda wa baganda bange we bakolera nentuula naddayo kiro ndowooza yanninda n'atandaba kati naddamu nankubira era nga wayisewo ennaku 3 naddamu nampita nangamba naye munnaye njagala mbeere mukwano gwo biki omwana olukula nange onzaalire namuganze saagala nangamba kale jangu twogere nenziramu nenninya boda era nenzija we najja nemusanga era mu Ndeeba ne tunyumya kati kwolwo nali ngenda lya lanchi saamaliriza nenkola ki nenkwata ekkubo nzireyo nemubuuza odda wanangamba dda Kampala ngendo kati bwensala bwenti okkubo nyambuke wali baganda bange mulengera asotya dda Nateete kati wano ngodde Nateete waliwo engeri y'ekigulumu ng'osobola okwekwekawo omuntu ng'omukati nga agenda ngeno ku kigulumu naye nga bw'aba atunula ku lidde Kabowa abeera ndaba nti kati nsaze ngenda Kabowa kati ngendo laba mulengera omutima gukuba
nebuuza ngambye nti agenda Kampala ate nateeta anoonyayo ki awo nentyamu nesirika. Kati ne bwe nadda ewaka nenkubira taata w'omwana nemugamba naye nina essimu bweti ne bweti ekola ki enkubira omuntu yaŋŋambye bwati ne bwati akumanyi amanyi olinnya ly'omwana biki naŋŋamba toddamu gikwata zinyige bize ate era toddamu mukwata mwesonyiwe. Kati essimu nenyiteeka mu blacklist nakubira ku ndala naŋŋamba yinga wambrokinze biki nemugamba bula nesonyiwa ekisooka sikumanyi ate ekyokubiri sinoonya nina omusajja. Naŋŋamba yiyi okoze bubi mbadde nze nkwagala biki nemugamba bulandika. Kati kyali oli bwe yamanya nti ndabika muguddemu n'agenda ku pulaani B awo yangoberera paka waka n'alabawo ewaka. Bwe yalabawo n'agenda ku maduuka emmanju n'agamba banneiba oyo omuwala baawe yadde avuga motoka yakoonye omuntu era omuntu n'afa naye bamunoonya alabako oyo omusajja tugaba 2 miliyoni. Kati mwavaamu omuntu omu ye yakiŋŋamba naŋŋamba baawo mbu yakoona omuntu waliwo baatugambye we bati. Kati olwo bagenda obbiŋŋamba ng'olumu mba nfulumawo nti mu nju nnengera oyo gayi ng'asala abadde ku nnyumba asala atambula aggwereyo omutima ne gwekengera ddala. Awo nensiimula ennamba ya Charlie mu ssimu yange kuba namanya eri yadduseyo ne ssente ng'emiwunyo gye giri nenjidiriitinga yonna mu koluzi mu biki kumakya mba nkyebase nga baakonkona n'omwana wange nali ngenda munaaza ali ku buliri mbugumiza ekyogero awo ali myezi 2 kitundu ng'abasirikale bano kokoko nti wanje. Olwo abasirikale bagenda okujja nga Charlie yasuzeemu yakedde genda. Kati yagenda ssaawa 12 bajja ssaawa 2 bo bwe bajjiranga ye Charlie yakedde genda. Kakati bankonkona bampita nti nyabo nti jangu baawo yagula essimu enzibe era ku poliisi bakwetaaga. Nembabuuza baawange ki ne baŋŋamba gwe jangu tugende ku poliisi kwagirako omusirikale omukazi. Nemugamba kanyambaza omwana era omwana namwambaza kasaati samwambaza na pampa ne tugenda. Kati olwo mu kuyingira bwe nti essimu nenzidiriitinga ennamba za Charlie zonna era wabula nga nsaba kimu Mukama tatuuka gy'atuuse nankubira essimu era teyakikola. Kati we nazidiriitinga zonna nentuuka abasirikale ne bankwata nentuula ku booda n'ennyumba naleka ngisibye baganda bange tewali yamanya we nalaga bonna abantu bange tewali yali amanyi wabula we natuuka ku poliisi ng'olwo nno nkaaba ne bangamba jjamu engatto tebanteeka mu kkomera wabula banteeka awo emabbali ku kawunta nentuula wansi. Omwana wange waali just ali mu kapale na kasaati tali mu pampa sente zonna nazireseeyo ewaka omwana sente zonna nazireseeka nembeerawo. Kati we nabeerawo ne bajja ne bansaba essimu. Bwe bansaba essimu mbabuuza ate essimu yange mugyagaza ki nga baŋŋamba gwe tuwa essimu nkwata essimu nga ngibawa. Kati we nagibawa omusirikale ne yeebulungula n'afuluma wabweru neŋŋamba yiyi bano banzigyeko essimu ate bagitutte wabweru kiki. Kati ngenda okufuluma bagamba njagala fuka ngenda okufuluma neetooloola ng'oli Charlie ali ku ssimu yange agikebera bagimuwadde. Olwo omwana namulekera omusirikale wabweru nenfuluma nemusanga mu mmotoka nemusanga nengenda nemukonkona nemubuuza ofa ki nemubuuza oyagala ki nemugamba ne bw'onookola otya toyina kyogenda funa kyonna kyogoba togenda kifuna. Nemugamba kyonna kyogoba togenda kifuna. Nenzirayo munda nentuula nensirika
ziizo saawa zigenderera ziweze 7 ziizo mmeka butuuse kawungeezi saawa emu ate kati tebanvuze tebantutte paka kireka olwo banzijeewaawo bantutte ekireka ntuuka ekireka basoma fayiro nti ate ono nti anti omusirikale saasoma naye oluzungu nduwulira odusoma njogeramu olutono asoma musimanyi fayiro namba bikoze bitya simanyi miliyoni 10 nembuuza afande bangambye bba wange yagula essimu enzibe ate kati muŋŋamba munsibira musango gwa gundi munsibira musango gwa ssimu nzibe kaakati ku byonna ki kati olwo abawawaabirwa ne bajja bampulira nkompuleyininga ne bajja ne bamugamba nti kati omusirikale n'angamba madamu tubadde tusomye bubi kumeze nabateruse dda kati we baŋŋamba tuwe enamba ya baawo tumwagala nembawo enamba ya ddi omulala we nabawo eyaddi ate mukambwe mulungi olwo nga n'abeeri we basoose okunkwatira ewankulukuku baamukubidde mbusebo wagula essimu enzibe era twagala gojje n'essimu eyo kooli n'abagamba essaawa eno temugenda kunfuna naye enkya wenkomerawo ngenda kujja nkole ki nzijje kuba essimu nagigula ku mukwano gwange kobbo nti kale kaakati tutuuka ekireka basoma ebyo nga musirikale omwe ngamba tuwe enamba ya bbaawo ngamba weeyaddi nga bamukubira ng'ababuuza bannange mwasibye omukazi w'omwana okuva ku makya temuyina bukakafu kitewali kye muyina naye musibye omukazi ayina n'omwana omuto n'ababuuzayo tteeka akiri mwina n'abagamba enkya ngenda kujja naye tugenda kulepuka paka mu kooti mugenda kunnyonnyola ekibasibiza omukazi bwe manze nagula essimu enzibe ekibasibiza omukazi w'omwana kiki n'abagamba enkya nzija maama bantikirawo ku ssaawa eyo bantikirawo ne bankomyawo ewankulukuku we bandeka nengena mbaganda bange ne mbanyonnyola biki byonna ewaka saddayo nenadda nenkubira dabuliyo nangamba omanyi keero ojja ewaka nenkeera nenninya nengenda ewaabwe yaliyo nemusangayo netunawo wenagenda lwe lwasooka n'ogenda ewaabwe n'omwana nembatwalira omwana ne bamulaba ne bansiima kati olwo nga nejje yamutwalako dda ewaabwe bwe nali ngenze mu kyalo okuzaala ate ye yakwata jje n'amutwala ewaabwe mu kyalo era Easter gye baagiriira kuba mutano we namuzaalira mu biseera bya Easter gye baagiriira nejje naye abeewaabwe baalaba jje tebaamusiima naddala taata teyasiima n'agamba mwana wange ekikuwasisa musajja muno kyekyaki olwo jje yali yasomanga empisa temuli yenna mutini nga kwegamba yesimba n'omusajja benkana kati nze olwandaba ne bansiima munange ate omuwala omwetoowaze nga nange nno nkolera ndi mulungi mu kupretendinga naye nga sirina nnyo mpisa mbi kaakati nga tunvaayo nga nkomawo olwo nagenda okudda nga mpadde akakadde kamu n'ekitundu nangamba agenda okufuna onoonye bizinesi gy'oba okola biki olwo nali nakolako restaurant awo mundeeba nangamba genda ofune bizinesi gy'oba okola nenzija nenoonya ekifo nga nenoonya ekifo n'omwana wakula ate ema nkyazinoonya nankubira essimu nti ate linnya ojje tudde Masaka nebintuufu nawe obipangulula nze gwola gwe mulaba nasenguka kiro nasenguka ntandika opanga ebintu ssaawa 6 nempeeka omwana ku mugongo nembisomba paka ku kkubo nenfuna akamotoka netubitikka nenninya paka Masaka nengenda nkwezo sente ze yali ampadde nengenda nga nasanga yafunyedde ennyumba n'agisasula netutandika obbeera ffena naye nga tabeerawo ng'alina gy'akolera ng'enajja buzzi mu mwezi nga ajjamu ennaku nga 3 netubeerawo bwetutyo olwo byonna twetuli nga neddi nkyatambula naye nkyamubaatisa
naye ekirungi kya ddi teyalina budde wabula ng'agaba ssente. Teyalina budde naye nga zo ssente azikuwa, ng'era kizibu n'okukubira essimu nti njagala kulaba, nedda, wabula nga ye buli walaba essimu yo agamba kankuteereko, nti oyo yalidde. Kati ng'ono W bituuka bigootaana, talina bulungi ssente, weetuli omwana akula akuze wuuyo myezi 6 nga tubeerawo. Tutuuka Christmas ya 2014 nga mpa ssente, amatooke, byonna ng'abiweereza. Kaakati ng'ono ye talina kyamanyi, olwo tabeerawo. Kati olwo nga nnyina neiba wange mukyala, era bannange emikwano gy'abakazi muyige ku mizi, ate bannange mwagalize. Yali kyali wange, ebintu tubirya ffenna, naye mukyala yatuuka n'avaamu. Kaakati olwo tubeerawo, oli W tabeerawo, ajja buzzi biki bwe bityo. Bwe twatuuka naye nga ono neiba wange omukyala munyumiza ku ddi, era nga ddi bwampa amata tuganywa ffenna, ebintu byampa tubirya ffenna. Kati W nga tayina, naye nga ddi ampa buli kimu, era ye nga amanyi asasula n'ennyumba, nga n'ezo ennyumba azimpa. Namugamba ennyumba ya 8,000 era nga azimpa buli mwezi, nga mpa n'ekyokulya. Naye nga sirina buzibu, ngeno obufumbo bwa W butambula, naye ng'ewa ddi bambi sigendayo, ge mazima. Kati nga tubeerawo, awo twagendera mu Christmas. Tuva mu Christmas nali sinywa mwenge era nga sigusobola. Tuva mu Christmas awo 26 Nabugabo mugitegeera, nga bagenda out abaami, ffe abakyala nga tusigala, nga naffe abakyala twekalakaasa, batuleka batya. Olwo abooluganda baali 3 awo ku kaalo, nga naffe abakyala tuli 3, nga tugaba batuleka batya wano, nti kale nga tuzambala, nga naffe tetwolekera Nabugabo. Abaami twalengera balengere, nga naffe tukyakalira waffe, nga tutuuka nga tudda. Bwe tudda nga tugamba naye bwe twakomawo nga tufunako we tutuula naffe. Kati olwo we twali tujja ne bakazi bannange, nalengerako ddi ninawe namulengera ng'atudde. Kati ne mbalekawo ne mbagamba kanzije, ne ngenda ne ngamba ddi ngulirayo Viandi, ejjukira Viandi awoomerera, onywanga anywa sukaali. Nga ntuuka nga kangulira, ebiseera ebyo bakaali ku 5,000 akakacupa akatono aka Viandi oba kaali ka 1,000. Nga nkaleetera mu bannange. Kati ngwa kuliko omu mukazi munnaffe ye munywi, yali yaguze liidingi. Nze munno wammwe nywa Viandi nga ngattako liidingi, nga bigamba weebale. Olwo omwana mulina, nina omwana obaawo yali awezezza omwaka. Yali awezezza omwaka. Ngattamu liidingi, nganywa nga tunywa. Maama okunsitula okunziza ewaka, Mukama Katonda w'ekisa, nga sinze, nga simanyi na biri ku nsi, nga ndi birala. Naye mbu nga ntagala, naye nga mbagamba kimu mumpa omwana wange bwensula omwana bwengweri biki. Olwo omulamu wange omuwala atusanga, maama nge enkeera aluteerako muganda we. Olwo ebyo byonna tuli awo, naye ng'omwami eri gy'akolera ayinayo omukazi. Ebyo nga tebinnabaawo, eri omwami yayinayo omuwala. Ng'omuwala bali bulala. Kati lumu omuwala oyo akuba essimu, maama ng'ayogera Luzungu, nali manyi na Muzungu. Akuba essimu agamba omuwala lwava ku ssimu, ng'agamba ne bannange abakazi, konze kiki nti ono gw'olaba twagenze ewuwe just twabadde tutudde, n'agamba mpa ku ssimu yo. Bwe namuwadde ku ssimu yange yagyemu nnamba yange, kati yankubira. Namugamba wandirekeddawo okwogera naye, kubanga oyinza okulemerako ng'oyogera naye n'otuuka olonze nga nawulira abakazi baloga abasajja ne babeerabiza abaana. Ekyo kyo nali nkimanyi. Ne mugamba ojja tuuka otwerabire n'omwana, otuuka obeere ng'oliko oyo omuwala. N'agamba wa omwana wange ono biki eno tribe eyagalanya abaana abalenzi ebaliwinga omwana omulenzi.
kati nangamba omwana wange sisobola ngamuyita baby nangamba nze ndekewo baby nangamba sisobola nemugamba bambi omwana yali amwagala kuba n'omwana waffe erinnya eryasooka ommera yali taliiwo kasita erinnyo lyamera nemukubira esimu nemugamba okimanyi omwana ameze erinnyo banange yasanyuka yalinnyirawo najja alaba erinnyo ly'omwana kakati munnange omuwala oyo we baatandika okwogera nensirika ne binyiganga naye ebiseera nali musirifu nga simanyi kuyomba ngera ekinyiga nkaaba bukaabi nkaaba kati omuwala akuba ku makya good morning good afternoon good evening good night banange ng'essimu ziba wali nga newoyogerako oyagamba talina kyali naye lumu bukya nfuna ssente nazijja nakuddi ngamba kankolera omuntu wange surprise ngendeko gyali olwo nga bandagirira kati nga muka muganda we yandagirira nga munnoowo nninnya mmotoka ngenda kumbe omwami alinga eyawasa omuwala ajja mu nnyumba nga bw'ayagala mujjukire omwana nnina mulenzi olwatuuka ewaka nga tutuuka ng'ajja yansangawo naatya nangamba bannange Sharifa ani akulagiridde biki biki n'asanyukira omwana we n'amusitula ne batambula kati ng'ono mukyala yandagadde omuwala waali nengenda ew'omuwala oyo mugamba naye munnange omusajja gw'oyagala okimanyi nti ayina omwana n'omukazi nkimanyi nemugamba naye ddala lwaki oyagala osaanyawo obufumbo bwange nga naawe oli mukazi bwe bulikya ne bibeera nga biri ku ggwe oliwulira otya bwe natuula ne mbuuza omuwala oyo nasiri saakola lutalo era saayombaza ebiseera ebisinga ebyo ebiseera we nabeeranga n'obusungu nga njogera mpola mpola naye ng'ekintu kindi mu bulago kintuga ati saa nensirika bwe namala obbimugamba ne ntambula ne nvaayo saayomba naye nensirika ndowooza n'agamba omulenzi n'ajja nangamba kati oli olumbye waaki abakukuba biki biki gwamulumbye abadde waddembe okukuba yerelele nemugamba wani singa mugambye nankuba nensirika ne tugenda ewaka tutuuka ewaka nga nteeka mwana ku buliri nga twebaka saawa zaali 3 zigenda owera 6 ng'omwana asesema ng'omwana addukana bannange zagenda owera saawa 7 ng'omwana takyasobola wadde okutunula nga newokusitula omukono bwati tasobola kati olwo nfuna amagezi nkuba essimu nakubira na ssenga wange munnyonnyola ssenga nzize ew'omusajja naye size waka watubeera naye nzize gy'abeera naye omwana wange ali bwati ne bwati ssenga nangamba omwana omusse nangamba obwo obuliri bubadde babuteekako omukazi nangamba mwanguwe munoonye eddagala omwana agenda kufa naye ng'akubira abeewaabwe nga nyina amugamba ogenda kutta omwana w'omukazi wabula amaanyi ganzigwa kuba ekituufu omwana yalinga afudde yalebera nga ne bwemuteeka ebbeere mu kamwa taliyonka natuula ne mugamba omwana oyo omulaba ne mubuuza wali olidde ku mulambo nti nedda ne mugamba oyo mwana waafiira ogenda mulya nga takyayogera ne mugamba oyo mwana ogenda kumulya ageza n'afa n'ayimuka n'ayambala nangamba yimuka twambale tugende tutwala omwana yali ayina emmotoka y'abakamaabe ne tugenda ne tutuula nantwala eyo mu kyalo eyo waliyo bahima ne lwe twatuuka baali bantu bakulu bwe twatuuka ne bakwata omwana ne bafumba eddagala ne basooka leeta omulandira ne baŋŋamba mbu ngugaye ne mubuuza nze namulwaziza ng'olwo ndi munyiivu sinyegadde ekigambo n'ekimu ne mubuuza nze namulwalizizza n'agukwata n'agugaya n'agumuteeka mu kamwa bwe yagumussa mu kamwa n'amuwa omwana n'amira naye ng'omwana tanyeenya wadde nga talina nakeyenyenyaako wadde ne bafumbawo eddagala mangu mangu ne baleeta bulangiti ne bagizinga ne bagiteeka mu mulyango mu makkati ne bamuyiira eddagala eddagala le baleeta ne bamunaaza
olwamala olwo lwonna essaawa kati eva n'ababimaliza nga ziri mu ssaawa 9 kuba bwagenda okukya nga tuli mu ddwaliro twagenda mu ddwaliro banoonya emisuwa gy'omwana nga tewali wadde n'ogu bwe baali nga bafumita omwana naye nga takaaba ng'eddoboozi liri wala ne banoonya emisuwa ne bagufuna ne bamusaako eddagala baba bakamusaako eddagala ogwo ne guziba ne bagumugyako ne badda ku bigere ne gibula emisuwa ne gibulira ddala ne batuwa bigundi ebidola simanyi daaloozi n'ebiralalala awo kwinini biki ne tudda ewaka etwadde ewaka nagamba wano sibeerawo nenkwata ekkubo nenkola ki nenzira ewange awo wenadda ewange awo ebiseera Christmas yali tennaba naye nga tuli mu 2015 kati wenadda ewange nensirika naye ng'olunyiize nekimanya nti kati tuli babiri kyokka eno ewaka talina kyawaayo kyamaanyi nga singa si Mr. D kuba nti ambeererawo ekituufu nga siina bwendi olwo ng'entebe yazinona dda yazitunda yaziguza muganda we nali ndi awo kiro ng'entebe bazinonye tuli mu ddabo nga mu ddiro musigaddemu TV na katandaalo kaakati munnange nga ntuuka olwawo nga sinnaba genda eri nayombako ne neiba wange oyo omukyala gwe mbagambye we nali twali tuli ebintu nanvuma naŋŋamba obwenzi obukuli akakasagazi akakuzunza kyova oyagala gundi ne gundi wano wakuwa amata akuwa emigaati akuwa biki ebintu byakuwa biki naŋŋamba n'omusajja kyava yakulekawo n'agenda n'awasa yayogera bingi kati nali ngenda mukuba ettaffaali yalina lubuto oyo omukyala neze nga nina bebi nenkwata ettaffaali nali ngenda ddi mukuba oyo najja WU naŋŋamba ofa kino oyo naŋŋamba yingira mu nju nenyingira nansibira mu kisenge nenkaaba ng'obusungu bunnuma nakaaba ndowooza nakaabira essaawa 3 namba najja nansirisa naŋŋamba sirikaabireko ebiki nensirika kati we byaggwa nambuuza musajja ki gwagambye gwoyagala nemuganzi sirina musajja gwe njagala naŋŋamba nnyabo ayogedde omusajja bwati ne bwati nemubuuza kyogamba gwe bagambye nti watulekawo watusuulawo n'owasa gy'oli kituufu wawasa ayinza okuba akyogedde ng'ayagala kukunyiiza nemugamba kati kitwale nti n'ekyo akyogedde ayagala kukunyiiza naye ng'ekituufu si bwe kiri ne tusirika ne lubanga oluggwa bwe nagenda twagenda mu Christmas enkeera 26 olwo nalinawo sisita wange ng'ambeera naye ng'akolera wali eri we nali nkolera kuba oli omukyala yali mulungi bambi ng'asasula ate nga tabonyaabonya kati nga yali yansiima bwe yandaba nga nkomyewo naŋŋamba bannange Sharifa lwaki tonfunirayo omuganda wo kati bannange bwe nali ndeese sisita wange awo kati ku enkeera 27 omwami n'aŋŋamba sooka ogendeko ewammwe bino era ebya Mr. Sozi bye yagambye mbu omuntu agamba simanyi mpaamu ka break ng'alina ekiddako munnange yantuuza n'aŋŋamba okusigala wano eno osigala wano n'okugenda okusigala wano n'enkulekawo n'okugira ng'ogenzeeko ewammwe n'omala n'enkuyita londako kimu neŋŋamba waayi kangende ewaka onompita n'akomawo neŋŋenda n'enkomawo kati bwe nagenda 28 mba ndina wa mukulu wange sinnatuuka na mukyalo nga muto wange gwe nalekayo tazze na bintu nangoye zange zonna tazze nangoye zange ng'omwami tapaakinze ebintu mu nnyumba byonna tabitutte ew'omukyala nawunga banange nawunga muto wange yabiŋŋamba nendabanga nnimba nenkwata ekkubo neninye nali sirina na ssente nengenda awo enateete nenkaŋŋankaaba ati abatakisi zaali ssaawa 6 ogw'ekiro
abatakisi ne baŋŋamba kiki ofiiriddwa biki olwaliwo emmotoka yagenda Masaka naye nga temuli bantu naye nga tebalina temuli mu bantu ne bagamba munyambe siina ssente munyambe muntwaleko awo ne nendaga nti nfiiriddwa ne ŋŋenda ne ntuuka maama otuuka mu nnyumba nga temuli wadde ekintu n'eki nga byonna ennyumba nkalu nengende ewa muganda we ne mugamba gundi bwati bwansasudde gundi bwati bwasazeewo nenkaaba banange nakaaba nesirika nembeerawo paka nennie bampa sente neninya nenkomawo naye nga siteredde ng'omutima gunnuma ogw'olulenzi maama naye nga ddi wali eri magezi kati mba ndi awo bwe nadda mu kyalo ewa maama nambuulirira naŋŋamba abasajja we batyo tuula wano kakana muveeko mwesonyiwe tomukubira n'amasimu ajja kweza yekka biki neŋŋamba bannange olwo ndina omwana wange neŋŋamba neesirika olwo ddi tannamanya nti omwana si wuwe kati tutuuka olwo Krisimansi mbadde neerabiddemu Krisimansi eyo ddi yaweereza ettooke nga ddene naweerezako n'emitwalo 10 kati ettooke eryo liba lyakajja ono ekyali yali mu nnyumba ya muganda we baali beeyinaanye ewa booda tebaamuwulira wabula agenda ofuluma ng'owa booda agenza ampadde sente aleseewo n'ettooke nambuuza lino ettooke lyani ne mugamba daddi wange yali mpeerezaako n'emitwalo 40 omukaga nengukweka ampeerezaako n'emitwalo 40 naŋŋamba Krisimansi naŋŋamba tatawo ngaakwagala biki konzenti ye kaakati olwo owa booda kasita yajja ate ye owa booda yali akimanyi nafumbirwa ono W ng'era amanyi engeri gye nagendamu e Kampala ng'amanyi twayawukana ne ddi kati bwe yaddayo ewa ddi n'amugamba omuntu gy'ompadde otwala ebintu nga nsanzeyo omuntu mulala ddi muno mwateefiirangayo ng'akitwala for granted n'asirika kaakati lumu mala okudda nvuddeyo olwo we nabeera mu kyalo ne ndaba nga siijeeyo ne ŋŋamba kanzire ewaka muno nabeera ewa mukadde ne ndaba nga sijaayo olwo ndi ewa mukadde wayiseewo wiiki ng'omwami tebagenda kukyala ew'omukyala olwo owabe w'omukyala kumpi n'ewa bali ku gundi y'emu n'ewaka ku luguudo lwe lumu n'ewaffe kati emba ndi awo nga mukamukulu wange ajja ng'angamba nina emmotoka zensanze bwe ziti tebabeera nga be bano abagenda mu kukyala olwo nga nasigazaayo eno omujja wange baba bafe abooluganda mpa details zonna ngamba baabo banyumye bagenze waba wa mukyala kukyala biki nga bagenda baba bategekera ewaba wa mukyala balina ku ssente ne babafumbira ne babawa olwo ye omwami shopping yali ya mitwalo 5 kati nga bali bakola emikolo emmere banange bali abaana b'omuntu we bambala banyuma n'ogamba kyekyo kaakati bwe batuuka okulya baalya buli kika kya mmere ekyaliko self service batuuka okujja ebintu mu mmotoka maama ne gamugwamu n'ayita muwala we mwana wange kiki kyonkoze kino oleeta otya omusajja n'emmere gye balidde tejja mu bintu byabaleese biki wolololo maama munnange ensonyiwa tujja kola mpola maama tujja leeta biki olwo oluggwa olwo omuwala alina n'olubuto kati olwo bwe lwaggwa nvaayo mu kyalo nkomawo njiya ddi mugamba nze Krisimansi we yatuuka neŋŋenda ewaka nga landiroodi amanja omwana we yalwala ssente nesiziwaayo biki naye ng'omwami oyo nali namufuula banka omwana ne waba mulamu nga W tatuwa kyakulya nga ŋŋenda ewa ddi mugamba omwana mulwadde nze omwana owange namuliirako buli ssente nentuuka netukola ki nenkomawo nenvaayo mu kyalo nenzija ewa ddi kati ddi tayagala beera na mukazi kubanga wali ewaka awo abaana be bajjawo ate n'osinziira mukyala we gwe yayawukana naye ow'abaana mukambwe tamwagaliza mulaba na mukazi mulala yenna
ne mugamba nze kubeera wano nangamba tosobola beera wano eno nampa ssente nenoonya ennyumba mu bwangu ye yali wa mangu mu bwangu nampa nefuna akafaliso nampa n'ekitanda kye ye nadda wansi netandika amaka amalala kati olwera akwata ebintu abiwoyo wa boda yandaba luli ku Krismasi kati olwo wa boda baali babitegeera nti nayawukana ne W kati atuuka muwe ebintu abireeta olwo ddi amuwe awa boda ebintu abireeta bw'abireeta ansanga nga tunyumya ngamba banange biki W aliwa ne mugamba biveeko ebyo bikimanyi nyumiza nyumya na mukwano gwange maama wa boda Raveno yagenda waddi nga mugamba omukazi gw'olabirira omwana w'oli kyali bwati ne bwati agenda omulagira nga n'omwana afaanana bali maama nti ennaku z'omubbi zibaana maama kino njagala tukitandikireko nga kibaako bye kituyigiriza byebiriwa engeri nyingi zetukukulira ennungi zituuka ekiseera ne zeeyoleka era ne balaba obulungi bwazo. You had kept this good thing for this long. Wakuuma ekirabo ky'omuggwe. Obadde olina skills zino nungi please jangu kitegeeza nti okikuumidde munda ebbanga gwanvu abafunye omukisa okukirabako ne balaba obulungi bwakyo be bakuyamba okukikugunulayo ne bakupushinga okubanga ekintu ekyo kibeera active. Ne bye tukukulira ebibi njagala kutegeeza nti emirundi egisinga batono nnyo abasurvivinga ng'ebintu ebyo tebirabise oba tebyeyolese era tusobola kwerangiriramu abo babasobola okusurvivinga n'embeera eyo. Kakati at the back of our mind we should have it nti engeri ezo zituuka ekiseera ne zivaayo, naye olw'okuba engeri ezo ziba zibadde mbi era bwe zivaayo tezitera kutuleetera mirembe. Wateekwa okubeerawo okutagala, wateekwa okubeerawo disappointment, wateekwa okubeerawo embeera etasobola kubanga tugyenyumirizaamu n'ebyo bye tuba twakola. Wabaawo okwejjusa nti oba oliawo singa kino nakimanya, singa kino saakikola, kakati ekyo osaanye obe ng'okitegeera. Waliwo okulimba nenjala okutegeeza nti okulimba kuli very expensive. Lwaki? Okusustaininga ekirimba ekyo oyina abakozesa zi Apple mutegeera simanyi nnyo gundi ndala nja kwogera kyemmanyi ojja kunsonyiwa si buli kimu nti nkimanyi kyesimanyi sikyogera kyemmanyi kyenjogera naye ndaba updates ezibeerawo ku bano abakozesa iPhone oba Mac buli kaseera bagamba wetaaga waliwo update eno kati okukuuma products zaabwe ne bakulaga nti zeetaaga update buli kaseera eri features empya zibaba baintroducinze okulwanyisa bugs ezimu ezibeera ziyinza okulumba products ezo. Kakati n'ekirimbo kikwetaagisa okukola upgrade eya buli kaseera. Kyokka eky'omutawaana nti ne bw'okola upgrade oba oyagala oba toyagala ekirimbo kino kituuka ekiseera nga tokyasobola kukisusitaininga nga kirina okwabika. Kakati tulaba nti omukyala waliwo ebintu byetera okubaga ne bagamba mulaba ekintu ekyo kiri suicidal, eyo ali ku time bomb anytime ebaluka. Naye ekyomutawaana ate abantu abasinga batuuka oba tutuuka ne tubeera mu comfort zone ng'olowooza nti nga bw'osurvivinze leero oba ojja okusurvivinga enkya ne luli n'ekyo nze naawe tuteekeddwa okyeyingizaamu nti okwo kuba kwerimba nga twagala buli kintu kibeere in our favor. Leero tebabitegedde n'enkya tebajja bitegeera. Leero bayinza obutabitegeera naye toli sure nti enkya tebajja kukola ki, tebajja bitegeera. N'olwekyo ntera nnyo bagamba kambabuulire waliwo ebintu ebihappeninga ntera okikoonako kino olumu nti bwe tutuula mu lukiiko nga baleese omukazi nga bamutuuza mu bigambo tetwewuunya nnyo. Era tugambe banne mukazi gwe olemedde ku lugambo mukazi bannange abakazi baakuno baba n'olugambo naye banne njala okuba kafaananyi nga tutudde mu lukiiko lw'ekyalo nga gwe batuuza mu bigambo mwami Ssaalongo mulamba, Ssaalongo atema kalebule ayogera ku ono asala ebigambo akugamba agenda atema omugambo buli wamu. Era abantu abasinga bagamba nti naye banne n'omusajja naawe omusajja iyo tuswaziza nnyo yandibadde omukazi
kitegeeza nti ku mukazi kiri bearable, bwe kituuka ku musajja kiba kirala. Eriyo ebintu ebimu njala mbabuulire, bakwatira omukazi mu supermarket nga bbye, bamukwatira mu katale nga bbye, bonna abamulabye ne beesisiwala gamba banet yandibadde omulala n'ataba mukazi. Kyobola ne bo baba bakwambudde, abantu bajja badduka misinde, abakyala banno ne bakuwa buleesu, kubanga balina ekitiibwa ekibamanyi nti oyo talina kubeera ggwe. Mirundi emeka gye mulabye nga bambudde omusajja n'olabawo ababona emiwabo okujja okumubikkako. Ababa bamuyambye ennyayinza kamakasukanaga waayi gira totulaga ssemudondoli. Kino kitegeeza ki eri omwana ow'obuwala? Tuli mu nsi eno kakati eno ndowooza ngeri ya buntu nnyo, ngeri ya buntu. Waliwo ebintu ebimu ng'osaana weetaase nga n'ogamba ne bagamba n'omwana omuwala, n'omukazi, n'omukazi omufumbo, n'omukazi omuganda, n'omukazi omusiraamu, n'omukazi waliwo ebibeerawo nga biwaawaaza nga bisasamaza. Kakati nga n'abasajja bwe tulina engeri zaffe ne tubagamba nti omanyi oli musajja kino kyetaase, inaawo omusajja, omusajja kirimu ebintu bingi. Bwe bagamba nti naawe omusajja, babanga abagamba nti oba oliawo bwe kyandibadde ku mukazi tetwaliwa wadde nnyo matu. Naawe omukazi kitegeeza bwe kyalibadde ku musajja. Kati awo njagala tukkiriziganye nti waliwo ebintu ebimu bye tusaana okweyambayamba ng'olina olubimbi lw'olina okulima okukuuma ekitiibwa kyo ng'omukyala. Njagala tugende ku ensonga zange ziringa ziizo zonna n'otinze wano, era njagala nziyitemu lukwakwayo. Njagala tutunuulira embeera ya Sister Sharifa. Tetuli mu mmunenya naye tuli mu mmuyigirako nga tugezaako okuteeka experience ye oba ebyo bye yayitamu ku minzaani kubanga yabireese. Tetuli mu mujajinga naye tuwogera okubaako bye tuyiga. Olaba nti Sister Sharifa yabeeranga ewa W ku expense ya D. Kugamba D, Guy D yavujjiriranga relationship ne Sharifa naye nga relationship ena asinga ogibenefitingamu ye W. Ekyo osobola okukikola n'okitambulirako naye tosobola kiwangaaliramu. Kino kye njagadde tusobole okutegeera. Ekirala kye njagala tutegeere relationship lwaki tuteekeddwa okuzitunuulirako mu ngeri ate endala. Bwe tutunuulira W yatuukanga obuvunaanyizibwa tabuggusa bulungi. Ayinza okuba ng'abeerawo ng'akomawo awaka na biki naye nga financially na biki. Bw'otunuulira ebyetaago by'abakazi ebitaggwaayo, nkiddamu bw'otunuulira ebyetaago by'abakazi ebitaggwaayo. Kakati W ng'alabika nga atayinza kubiggusa. Katuzuula D ono nga tabeerawo mu time tatuwa time kubanga aba bize naye nga bulinga obwa bize bwe obutegeerekeka kubanga yalinga atuwa ssente. Kino kigenda eri abaami oba oliawo n'abakyala. Waliwo omukyala ayinza okuba nga takola naye ng'ayenjeera. Kati nga musajja bw'akikuga nagana nenkubulire, ozunganga embago yakomba mu bigere, otambulanga akola, ofulumanga agenza okukola n'okomawo ng'abannyuse nga tolina nakyoleese n'okola entondo. So nga ate eriyo n'abakyala abagamba abaami naye mwami tokola kubanga kati siraba nnyo nnyo kikyoleeta ku mmeeza naye oyenjeeranga enswa embisi, opaalanga enseenene. Mukulu opaalanga enseenene. Tobeerako waka. Bw'oba okola onyuka ssaawa okomawo waka ssaawa 6. Ate neewuunya nti bw'oba tokola nandikusuubidde nti oba oliawo ne bw'oba otambuddeko mu mikwano gyo ssaawa emu ssaawa 2 ng'oluddewo walibadde oli mu nnyumba. Naye ne wasulanga ebweru nga okola era osula ebweru nga tokola. Luli wangamba nga nti oli ku mirimu. Kati kiki ky'obuzaabuza, kikyogezaako okuyisaawo. Embeera eno eteeka relationship zaffe oba obufumbo bwaffe oba omukwano gwaffe mu katyabaga ng'omuntu oli alina byakulabako nga takyasobola kukulumirirwa ng'agamba wait ono gayinza noba ng'ali wano ng'agamba takola naye ng'akola nga nnimba bulimbi. Leero bw'agenda okukeberako mu message zo ng'alina bw'asangamu watutte omuwala yakusabye KFC n'omuweerezaayo 5 n'omuweerezaayo 10
kagawaita omusajja musaasira nate yeesaasira kati omusajja omugamba tokola naye awakati obeerawo ate buli kaseera okozesa transport agenda okuwulira bw'oyogera ku ssimu wa boda ng'agamba bannange ebiri gyange njagala gye nnakuvugidde. Embeera ezo zituteeka mu mbeera mu ngeri abantu ze batasobola kutwesiga newankubadde ng'olumu tuyinza oba nga tubadde just mu mikwano ogenze n'otulako ku dduuka but should be clear. Njagala okuggyayo kino abaana ab'obuwala you can't have it all. N'abaana ab'obulenzi tuteekeddwa okitegeera you can't have it all mu mukazi omu. Sigamba nti funa owokubiri naye kino kitujjira nga tulina bye twetaaga okubaako bye tukkiriza nti no tetuli bifuna. One, you will not be enough nga bw'olowooza bwe tuweyinga ekigambo enough. You will never be enough for your woman. You will never be enough for your man. Kati tulina okukkiriza nti waliwo bye tujja okufuna ne bye tutajja kufuna. Okubanga ono wakati asobola kugusa byetaago byo si ensonga emala gy'oyinza okuwa nti kati weetaaga okugenda ku ddi. Kyova olaba nti ku ddi watuuka ekiseera one, omwana si wuwe. Two, omugamba nti omwana mulwadde nga kituufu mulwadde naye ate n'omugambayo nti omwana mulwadde nga kuulo si mulwadde. Ako konna akabonero ka butamatira ekiraga nti singa waali wazzeewo omuntu owookusatu ate naye waali mwetaaze ng'ate ayina byakola ng'olya si kyabwenkanya okugamba ddi nti omwana mulwadde nga si mulwadde nga waliwo omulala gwali agadde abeeko byakugusiza. Kati tugenda kutambulira mu bulamu bwe butyo paka. Eriyo abantu abava mu relationship A ne bagenda mu relationship B ng'erina byerina naye ng'ate erina byetalina bye twali twagala eri. Kyova olaba nti abantu bateeka ebigere eno n'eri n'omusanga nga agamba ne wait Guy gwe nayawukana naye kituufu yali wa boggo naye yali ampa ku ssente. Guy ono owokubiri gwenfunye ali romantic kati n'ayagala abaatise nakakati ekya ssente ono kakikole ekyokubeera available ono kakikole ono ali rough ono ali soft kati kambalansinge ono bwabeera ono bwanvuga the rough we ono ajja kuddiriza nga nvuga the soft we. Kati abantu ne twagala okutambula mu bulamu bwe butyo. But I'm telling ekyo tekirina we kiri tukolera era kitumazeeko nga bwe twandyagadde. Naddala bwe kituuka ku mukyala. Wuliriza kye ngambye naddala bwe kituuka ku mukyala. Oba oyagala oba toyagala kijja kuyiika. Ekibuuzo oli ready nga bikuyiikira? Oli ready okwenjoyinga moment eyo ng'ebintu biyiika? Kati awo wali ekinyusi ky'osaana okwetegereza osalewo okweyongera gy'ogenda oba okusooka okutta ku bigere. Awo waliwo ensonga. Kakati ekiringa ekyokusatu ate kino kikulu nnyo kiri eri ffe naddala abaami. Kituufu waliwo lwe tuba nga tulowooleza amaka gaffe nga si buli kimu tugenda kidisclosing eri famire zaffe eri abaagalwa baffe. Naye tuteekeddwa okukijjukira nti ebintu bino ku nkomero ya byonna bwe bibackfiringira fembi. Bwe kisakisiidinga ne tukikuba ne kiyitamu nga tetugambye mukyala it is okay. Naye ate waliwo ebitukuba nga wali oba oli awo wandyetaaze okuinvolvinga omukyala. Nja kuwa ekyokulabirako. Abaami tuyinza okulya looni. N'olya looni ate abaami bwe tulya looni zitera kubeera za ssente nnyingi. Kakati n'ogenda ozinvestinga somewhere ng'omukyala tabadde involved. Bwe zifa tukizudde nti emirundi mingi tuba twakukuta ne tukozesa ebyapa byoba byamaka mwe tusula motoka n'osingayo motoka. Kakati omukyala agenda okubitegeera ng'ennyumba bank egitaddeko bank property for sale, emmotoka nga bagiboye. Kino tuteekeddwa okukiyiga nti omukyala kyangu okukutegeera era ne mulwana olutalo mwembi nga mwatandika mwembi. Mukyala tugenda kwewola ssente zino. In fact waliwo n'olumu lwayinza okugaana naye nga wamunnyonnyodde nti ssente zino njala zijja wano ngenda ziteeka wano n'agamba ssente ezo zijja kufa.
n'okalambira n'ozijjayo naye olwokuba oba wamugambako ate ng'okimanyi nti bingi byaba agezezzaako okukola n'okubadde batakwebuuzaako ne bwe bikola oyiraba nga bikoze n'abikunyonyola nga byawedde n'okuggwa. Naye mu mbeera eno omwami okugenda tugeze weewoze ssente ate nnyingi ate osinzeeyo ekintu ky'omanyi nti kigenda bakosa mwenna singa bigaana, emirundi mingi omukyala bw'ajja ne bw'aba akununudde tewatera kubeera mirembe. Ekisooka agamba nti ssente ze wali ojjayo ddala bw'obanga kiwali ogenda ozikozesa kyali kigasa ffe, then kyali kya mugaso nnyo okuŋŋamba. The mere fact nti ekyokuba nti tewakiŋŋamba n'osalawo kikole ku lulwo kabonero akalaga nti olina omuntu omulala gwali ogamba. Ate munnange surprising ayinza oba nga taliiyo n'emitwe gyaffe eminene n'ogenda okola ekintu ne kibackfiringa, omukyala n'ogezaako okumunnyonnyola nti ssente naziteeka n'amazima zaafa, nayagala kusurprisinga oba ngende ndeete kikonteina nikugambe nga kiri wano, ogenda okukakkana nga biyiise. Katonda aba akusaasidde ate nga kisinzidde ku history n'emirundi mingi omukyala akugjamu obwesige era agamba nti ssente wazira n'abamalaaya bo kati zifudde ennyumba yiino, era abakyala boogenda okwekanga nga bw'ayimirira okulemesa ennyumba ogitunda agamba no tuviire. Abaami bangi bavudde mu maka olw'engeri ng'ezo, ng'omukyala agamba nti wano wange n'abaana bange gwegenda bakusibe bibyo. Katonda bw'akuba takusaasidde ng'omukyala alinayo ko obuntu bwe bw'ayinza okugenda n'atunda ne mubaako engeri gye mwenunula, wano tuba tutuuse ku kisenge kiri kyennyini. Kati mu kino kinjala okujjayo olumu waliwo ebiteewalika ne tuteekeddwa okuba nga tubicalculatinze, tugende mu risks nga ziri wafi nga ddala waliwo ekintu ky'oyinza obutagamba mukyala. Kati osanga abantu abamu ng'omwami abadde apanga okufuluma eggwanga ataddemu miliyoni 4 miliyoni 5, omukyala tamugambye. Kakati omwami n'abanga agamba nti oba oliawo nandyagadde ogamba omukyala ng'ebintu bino bigguse, kati mutuuze nkimunnyonnyole newankubadde nawe kyo tajja kisanyukira naye era ajja agamba nti kale kakati ekisinga okubeera eky'omutawaana ye mukyala wo okuzuula nti obadde ofuluma eggwanga nga tamanyi, kati ate ne biyiika. Kino kiri ku njuyi zombi naye olwoba ensonga eno ebadde ku baami onoteekeddwa kitunulira. Ekirala ate nga kikulu n'abakyala baffe, kati njogera kino mu perspective ey'omusajja olw'okuba tuli mitwe gy'amaka olumu tuba tulina emitawaana gye tutaagala na bayingizaamu naye ate nga kitumenya. Kakati olumu tukola ebintu nga tetulina biruubirirwa bibi mirundi mingi nga njala osigala nga nze kabejja, nze njiyiza amaka, nze nga menyekera, nze nga ne bigaana. Kati nze kye nandisabye ate mu kyo olumu tutunuulire nga n'engeri ki gye twakozeemu ebintu under which circumstance. Lwaki teyaŋŋamba? Lwaki sibadde involved mu nsonga eno? Mbeegayirira ŋŋambye nti kino nkyogera in a man's perspective. Olumu nga tonnaba kwaka kituufu ogenza okubitegeera ng'ennyumba banka egitaddeko ekigambo, kati ntandika okukunnyonnyola ebitakola makulu. Naye nandisabye kino ng'abakyala bwe kiba nga kiyiise mu mbeera ng'eyo newankubadde kiba kinyiiza naye olwedde ekizibu kiba weekiri, nandisabye wana omukisa ogusooka gumuwe omuwulirize. Tekitegeeza nti tonyiize, tekitegeeza nti togenda kwekyanga, but please sooka owulirize nonsense oba kasasiro gwagenda okukubuulira. Bw'amala okumukubuulira kati mukubemu ebituli. Bw'oba osobola omuyamba muyambe, bw'oba tosobola muyamba it is okay. Mbuguluma yaguzza, it is very okay, it is understandable kubanga togenda kukyekaka. Naye nga olumu bambi ebimu tuba tuyiiya. Olumu ogenda okwekanga nga tugeze nina ssente ze nabadde nateeka zebali natereka ate nga nazigambako. Tulina miliyoni zaffe 8. Kakati ngenze nendyokangwa ku ddiiru nga ndowooza eneekola. Nyingidde mu magendo, oli bamubalidde mafuta, abalala batubalidde golodi, bamubalidde poloti, agenda okuba nga akitegeera yayagala ssente zino ng'amanyi gwe olina oluvenge lungi. Olina yada mungi, ogenda kumuza mu peregeesi. N'agamba omukyala ono ajja bitegeera luvannyuma. Kati
ngenda okukiyingiramu ogenda okakananka ettaka lyenguze bakaligula emirundi ena abalikayanya tuli bana kati olumu waliwo olwokuba naye ng'akuba owuwe akuba awumba naye njala obategeeza nti ekyo kijja kukola amakulu ku sayidi eryaffe abaami ng'omukyala eriwo byali alabye tewabimutegeezaako kati ogenda bimutegeeza nga biwedde ate nga kibagattako naye bw'abanga alina history y'okuba nti gwe eyo yonkolayo njala kutegeeza nti omukyala agenda kukulaba bulabi agenda kunobera mu nnyumba ng'obeera awo ogamba omukyala tannyambye naye nga gwe kennyini wali wamala dde okweteeka mu position ey'obutayambika njala bategeeza abaami bino tukkirize nti nazo nsobi ezitubeerako oyagala okukukuta okola ebintu byo wokka naye njala okutegeeza nti si buli kimu nti kijja kukola kakati ŋŋambye nti omukyala muzimbemu obwesige ne bwe babiganye ng'asobola ga well atera okuŋŋamba ate ebyemu omuntu osobola omugamba si nti alumu agenda kukusalirawo osobola omugambako kino nkikugambyeko njala okimanye ng'amanyi waliwo omukyala oba byali bitundu by'ematugga abaawulira ku sitole eno munanjulira omwami we yali mubbi babuuza omukyala nga kituufu mbadde manyi nti mubbi nga n'abalala balina emirimu gyabwe nono naye abadde alina omulimu gwe nga gwabubbi era nga bwabba ssente oba bwababbi ebintu nga tubikweka najja ne twogera ne mbikukusaayo nenze nnoonya abaguzi ng'omukyala agamba nti nze sivaaka ne ŋŋenda nziba ne bw'akomawo annyanjulira byaleese ne tuyiye ejjuguli lyaffe bwe tulitambuza obulamu ne bweyongera mu maaso ng'agamba yali akimanyi ago ge maanyi g'abakyala mosto nga babadde involved naye ate bannaffe njala mukitegeere nti nakyo era kisinziira wano wateekeddwa okubeerawo okubalansinga ku baami n'abakyala omwami kituufu teyaggambye under which circumstance oli agenda okubyogera ekisinga okuluma abakyala baffe agenda okuba nga tewabimugambye n'azuula nga wabigambye omulala obanga amuggyemu obwesige ng'omuntu omulala gw'owuliramu kati eno nsobi yaffe abaami kino kyo tulina okugyawo ekyokuyiga kati agenda okuba nga agamba nti ndaba nalaba wabigamba gundi nabiwuliranga bigambo nga sibikkiriza genda obimale n'ennakamatte bwe mukukuta olumu ogenda okukuta ng'okukuta na muganda wo omukyala newankubadde oli aba muganda newankubadde mukyala wo alina mukulu wo oba mutowe kituufu ne bw'aba alina nnyina era twandibadde comfortable nze nkuvunaanyizibwa kubeera nange lwaki okukuta nnyo ne maama wo naffe tetukyagala nawe batayinza kyagala ne bw'oba okukuta na maama wo na brother wo atukisa n'agamba nti naye ono gwe yeesiga amwesize nnyo okusinga nze singa byukyuka omuntu oli binaaba bitya so wonna waliwo ekyokuyiga tugenda twinvolving abantu baffe mu bintu ebyo bwe bigenda okuyiika ne bituyiikira fembi kati ng'omukyala avaayo okukutaasa ku kintu kyatamanyiko omutwe n'amagulu akukubyemu ebituli tewamwinvolvinga kitegeeza nti wamulabanga atalina makulu oba atalina mugaso kati amugaso gwe gugenza okulabika nga ye avuddeyo mu mbeera mbi era nagamba nze kugamba nviirayo mu mbeera mbi omugaso gwange gubeera mu kujja kukomera omugaso gwange gubeera mu kurunninga court issues omugaso gwange guba gwa kununula kuliwa nga n'abazadde babeera n'abaana nagamba yii baana bange nze nina kukola gwa kutereeza nsonga zammwe n'abawala bemuvanyisizza mbuto maama kugamba nze nina kubeeraawo okukunyiga ng'abasajja bakuzaalamu bagenda awulira nga takyagala kati wannawo wabadde ekinyusi nga tulina okubaako ekyokuyiga kye tulina okuggyawo ekyokuba nti nno W yali takola buvunaanyizibwa bwe bulungi tekiwa Betu Sharifa okuba nga running a relationship endala ekyo nakyogeddeko saagala kukyesibako wulira omwami bw'amugamba nti okusigala wano n'enkulekawo n'okugendako ewammwe n'enkununayo oluvannyuma londako kimu era bino biteekeddwa okubeera kkiriya olumu kyansonga abakyala nga ddala amaka go galinamu interest n'oyimira ku magulu bulomugamba nti omanyi wano wengenda okubeera engeri zino bwe ziti era zibeeramu ebintu ebikusike kati akootinze ku kye nayogeddeko tetwasooka kukkaanya naye kati olabye nti abaami asobola okusaba break oba omuwala asobola okusaba break ng'alina byayisaawo naye nga byayisaawo tebigatta ku relationship yammwe ebisinga obungi kubanga omuntu omwerufu akutuuza n'akunnyonnyola nagamba bebi waliwo kino oza tukoze tutyogera okulaba nga bambi omukyala gw'olowooza nti talina magezi gw'olowooza nti mukazi bukazi omanyi tulina engeri eri abasajja gamba omukazi obukazi bw'ogamba nti omukazi obukazi kyotegeeza okimanyi nti omukazi obukazi ye yakuzaala
nze omukazi talina kyaŋŋamba, nze omukazi simwebuuzaako. Munnange nkubulire, olaba onyumya muna mwana ng'omunyumiza bunyumiza ng'asaaga, okuyina okulira ng'alina opinion ng'ate ezitowa. Kati n'omukyala gwe wakeera enkya n'omulonda mu bangi n'osalawo wangaale naye, nzikiriza nti mu bigambo 2-3 by'aba awulidde alina kyayinza okugattako, ne bwe kiba kyakkuzaamu maanyi n'akonfamira nga mwami ekirowoozo kyo kirungi nkiguze, ngenda kukiwagira, ngenda kukusabira. N'akugololera ng'essaati ng'agamba nti bebi ogenda eyinza nga keesi eri mu kkooti, n'agamba mwami tuli ku kituufu okusinziira ku bye wannyinnyonnyodde tuteeka ofuna obwenkanya. Obwo buwagizi bw'ofunye nabwo obadde obwetaaga. Kakati toteekeddwa kubanga olowooza nti ebintu ogenda bbanga obyemalira wekka. Abakyala waliwo okuyimirirawo. Omwami omwerufu akugamba amazima nti kiriwo ekino bwe kino, ogenda ng'oli mumativu. Naye tulina emitwe eminene egyo gye twagala okukoleramu ebintu nga oyagala oli bw'ogamba akole bukozi kuteeka mu nkola, naye oli aba mukulu munno. Olumu kiyinza omunyigiriza era bwe kigenda nga kitambula bwe kityo akugyamu obwesige n'amanya nti talina future naawe. Bwe bw'osanga ng'ali naawe naye ng'essaawa yonna alina amanya obufumbo bw'oggwawo. Bw'afunyamu pakulo obulungi, strong network anejja, trust me, it is going to disconnect with you and it will connect or bond with the other network. D, okuweereza ettooke n'emitwalo 10 ng'onaali wa W n'aripootingayo emitwalo 4, omukaaga n'agyesigaliza. Era bino bye twayise time bomb. Abakyala babagulira engoye, naffe abaami babitukola. Nojaaka n'olimba bangiyeemu, neeyiyeemu naye nga waliwo aziguze. Bino naddala omuntu bw'abizuula, ogenda n'ogamba nti weeyiyeemu engoye n'onyumya, agenda okukebera mu ssimu yo n'asanga nga weebaza ebintu kubanga oli akubuuziza bebi, obugoye bwe nakugulidde bwakutuuse wabwagadde. Kati bw'oba tewabadde mwerufu, ono agenda kukitwala nti buli ngoye, buli kintu ekibadde kijja waka oli yakireeta oba oli yakigula, ate olumu nga si kituufu. Wano nawe waliwo okutegeera nti eyo otudde ku bbomu, essaawa yonna ejja kubanga etulika. Naddala eri abakyala bannange, wano kyamutawaana nnyo. Ekibuuzo kino ndikyanukula mu sho entongole. Kiva ku kiggayi okuwangaala naawe ate bwe mwawukanamuuko muti gwafunye n'amutongolezaawo. Ono amugambye nti gendako ewammwe, agenza okulya nga agenda kukyala. Engeri gye bakyadde ne disappointments ezabaddewo si kyekikulu. Lwaki oli abikoleddewo ate ono teyabikola? That is a story for another day. Ne wano waliwo ekinyusi abaana ab'obuwala kye mulina okuyiga. Ntero kibagamba nti omulenzi musobola okubeera naye emyaka 5 nga tanyegana byakukyala. Obimugambako ne yeebuzaabuza, omanyi tukyakola, omanyi. Bwe mwawukanamu bwe muti n'afuna omuntu omulala mu myezi 3 ne bagenda ne bakyala, ne bagenda ne banjula, ne bakuba embaga noga kiki. Nze nali sigwana mbaga ng'oli yali agigwana. Bibuuzo bwe bityo omwaka guno nga tegunnaggwako, nja kuwa ensonga ezireeta ekyo na butya bw'oyinza okukyewala oleme okuba nga okisisinkana. Guy yamufuula banka, omwana ne bw'aba mulamu. Time bomb. Okuttingana obutemu wano buva. Nawulidde baripotinze omwana omuto mu myaka 2 gwe baawambye, gwe baabuzizaawo bagenza okuzuula, byali wambi bitundu by'e Masaka, ne bamutuga ne bamutta. Olumu sigamba nti ono kyekyamusizza omwana oba yafiiridde mu mbeera bwetyo, naye olumu abantu abamu balina engeri yafe nnato mufiirwe. Kati najja obusungu kugwe n'abuteeka ku mwana, naga omwana gwetaddemu ssente zange, omwana mulabiridde, najja n'amutuga n'ateekamu ssente. Abamu bawunzise balina mu makomera naye ng'alina kiri, ffenna tumufiirwe, tasobola kunnemba nti omwana wange nga si wange. Abakyala bino mubikola naye njala bategeeza nti bino byakaseera, essaawa etuuka ne biyiika bitya. Biyinza obutayiika nga bw'olowooza nti otaddewo olugogo ogenda kubisimattuka. Wano wasaana okubeerawo ekyokuyiga. D, azeemu okupangisiza Sister Sharifa era Semboda Guy eyasooka okuleeta ebintu luli ku Krismasi yaleese ebirala. Kino kijjira mu mazima agateekweka. Olumu abantu tulowooza nti batulabye, naye seba abantu balina engeri gye bakulaba. Oyinza olumu okutambulira mu area ng'ono neighbour tumanyi kweraba wano okubikomera kwe tusula nti kiri ekikomera kisula mu gundi. Kati ng'olumu abantu balowooza obulamu bukomaawo, naye oli ogenda okakana nga ekikomera kye musulamu
kiri lubowa kakati gwe bintu byo okukutira mu kitolo olumu ogenda okwekanga nga oli gyakolera enviiri kyonna kiri mu mazima gateekweka nti amazima lukato bw'olutulira era lumala ne lukuyitamu ne bagamba nti omunaffe kikinga abulidinga bagenda okugira nti abadde atudde ku lukato ago ge mazima gamala ne gavaayo naye tegatera kuvaayo mu force gy'oyagala oba mu approach gy'oyagala gatera okuvaayo oluusi nga bya lukale nga biswaza nga bileeta violence bekuteeka mu katyabaga. Nsaba Mukama akunjagalire. Katonda omulungi omwagalwa byenjogedde binkwatako butereevu bikwata ne kuona alaba sho tewali muntu agamba nti eno sho temukwatako. Nzikiriza era nga nkakasa nti Katonda wange buli alaba sho eno erina weemukwatirako awatono awanene kyenvudde nange njeteekamu nti nange nkwatako. Buli muntu amanyi weemukwatirako era bw'oyogera naffe olina engeri gy'oyogera naffe butereevu buli omu ng'otuuka ku nsonga ye gy'oyagala akoleko. Oleese bino mu budde obutuufu okubaako by'otulabula n'okututegeeza ng'oyagala tweyongerere mu maaso nga tuli mu mbeera gy'otwagalamu so si ffe gye twagala kubanga olumu gye twagala tulowooza nnungi nga nnungi mu lunaku mu wiiki mu mwaka naye ng'emyaka egisigadde gya nsasagge. Obulungi bwe n'ekisa kyo kabyongera okubeera naffe tukwebaza kubanga otwagala n'otuyiiza n'otutegekera. Obulungi bwe n'ekisa kyo kabyongera okubeera naffe ne bulijjo obeere Katonda waffe tubeere abaana bo mu Kristo Yesu Mukama waffe tusabye and we all say amen. Ogwentebe bannange buli kitu nakisalako emitwalo 5 promotion werinyo eya Christmas transport wabwerere Kampala area sana lisacha ulawe wala nga ngenda nti zirobwe bugenda busiika wabonku tufune motoka n'enkubulira ne ngenda kongererako mwesiti ekyange kikoma wano abagula temweraliikirira mugule ne bwomala emyaka 10 ng'osibako nyina bambi omuwala wange asibeeko emitwalo 10 banganja kusiya ne bwekibeeri wangi mama misaso zimanyi gye nava nze ndikaana kambaato oba embaata kale oba ndikaana ka musota embaata nedda